Toskipinga video eno togiyitako giwa obudde. Kano kalira ka mwana, eno mpiso. Tunula olabe engeri gy'oyinza okubikozesaamu okuziyiza okubeera nga ofuna olubuto. Eno y'enkola ya kizaala ggumba ey'edda bajjajjaffe gye baakozesanga ate era nga bakyagiragirira abaana abamu ab'obuwala era nga bagikozesa. Nsonga ki olowooza lwaki wandyetaaze okubeera nga okozesa ku nkola eno? Ebiseera ebisinga ojja kwesanga nti omuntu akozesezza famire z'ennaku zino, bamutaddemu abantu, bamutaddemu empiso, akozesa byonna byakozesezza. Tubawulidde bangi, gundi ate simanyika keeyongedde ku nnabaana, ate simanyanga kati bagenda mulongoosa, ate kati simanyanga nnabaana yakugibwamu, kwegamba ate kati simanyanga nze ng'omukazi, ate kati ndi mukalu. Kwegamba side effects nnyingi nnyo z'olaba. Siganye nti togenda kuzikozesa nedda, wabula waliwo weeziyisa obubi. Oli n'agamba nze simanyi kye ngenda kukola. Buli gye ngendako, jjukira nga tolina kubeera ng'ogigendako bakugamba eno ejja okufiitinga nti ye n'ogiteekamu. Naye ate my special aba ttawuni, mu kyalo ebiseera ebisinga kiri rare kuba kisinziira n'omubiri gw'omuntu, naye ebiseera ebisinga bitera nnyo okuyisa bubi abantu ab'omu ttawuni. N'oyesanga oli akugamba nze ate bwe ngigendako ate nkala, nze ate bwe ngigendako ate bwe ngivaamu bwe nfuna olubuto ate lukyankalana. Wonna weebiri n'ekisinziira mu mubiri gwa muntu, naye oyinza okuddawo n'ogamba nnyinza kukola ki? Naye ng'oli tewalyegadde kubeera ng'okola ki? Nga muli osaala. Kakati kino ky'ogenda okubeera ng'onkolera. Tulo ogiwa obudde mbeere nga nkubuulira. Kwata akalira k'omwana kano nga bw'okalaba, nfunyire empiso nga mpyattuku gy'obuze obuguzi. Bw'onoogikwata bulungi nnyo, njagala nkalira mwennyini mw'ogenda okufumita. Puliriza bulungi, then kyene ekintu okikola nga mmaze okukkiririziganya n'omwami wo nga naye akola ki? Ng'akimanyiiko. Kyekyo nno munnange. So ogenda kukwata empisa eno, kakaluba. Ogenda kukwata empisa eno, otunge, ogiyingizeemu. Bw'onoogiyingizaamu, kakaluba nga bw'okiwulira, so olina kukozesa maanyi. Nakozesa maanyi nga bw'okiwulira. Kaakati bwe kayingira, n'olaba nga kalina we katuuse, then ogenda kufoosinga empisa eno. Si kintu kyangu, naye ojja kufuna ky'oyagala. Kazibu nga bw'okiwulira okukola ky'okumenyeramu. Kaakati twagala tubeere nga tukimenyeramu. Oyinza okwebuuza ngenda kugimenya ntya? Kaakati gy'oguma okubeera ng'okafoosinga okuyingiramu nga bw'okolamu nti obeere ng'omenya such that mumenyekeramuko akantu munda omwo, mumenyekeremu omumwa. So gy'okoma okuba ng'okufoosinga okuyingira ng'eno bw'okolamu nti oba ng'amenya kajja kumenyeka, kubanga n'empisa obeera obadde otunga oluusi zimenyeka. So kyonna kye kisobola kukulema bw'obeera obadde okyagala. So yamu n'amenyekeramu kano akatundu kajja kuvaako. Bwe kanaavaako katundu ojja suula kasuule. Kakati kano akasigadde k'ogenda okukwata ng'omukyala. Bw'okakwata ogenda kufunayo kajja kubeera oba nga kagoye akawuziye, akagoye okasala oba kuba ku lugoye, okwate akalira kano ak'omwana obeere nga okasibira muli munda. Kakwate nga bw'okalaba kano ke kagoye, tandika okubeera ng'okeezingiriza, omale okatungireko. Ogenda kukeesiba mu kiwato kabeeremu. Bw'okateekamu tokaggyaamu, bw'okassaamu tokaggyaamu paka lw'owulira nti oyagala kubeera ng'okola ki? Ng'ozaala. Era bw'okateekamu yogera ogambe nti mwana wange nkwambadde.
paka lwe nayagala okuba nga nkola ki nga nkujjawo. Era bw'onooba okajjamu era ojja kwogera ogambe mwana wange kankuggyemu, nga okajjamu mu kiwato okateeka ebbali. So kyekyo munnange. So yeno enkola gy'oyinza okukozesa ey'ekizaalaggumba n'esobola okubeera ng'ekuyambako okubeera nga oziyiza olubuto. Bw'oba oyagadde okugikozesaako ogikozesa ate n'olaba. Eri oyo eyandyetaaze okubeera ng'akola ki ng'agiyiga n'okubeera ng'agimanya ky'oba okozesa. Kambale bulungi nnyo obeera ogambe nti ng'okambadde bulungi mu kiwato, mwana wange nkwambadde, mwana wange nkutadde wano, mwana wange nkwesibye. Byonna bikola. Tokajjaamu kabeere mu ppaka. Ne bw'oba onaaba kabaamu, ne bw'oba okola ki kabaamu ppaka. Kojja ntambye ssemuto bw'oba ogamba nti ofunyemuko ekyokuyiga nga wandyagadde ne munnaamanyi kakwata okashiyalingeko kabeere nga katambula, kabeere nga buli omu akafunamuko ekyokuyiga. Ekirala mu kyo kyonna ky'obuuza onoonya ku WhatsApp namba yange, tujja kubeera nga tunyumyamu. Alabira ku YouTube subscribinga, yongera okubeera nga okashiyalinga kabeere nga katambula. Kalayikinge. Mbeere bulungi, mbaagala nnyo.